Okusinziira ku muddusi wa poliisi Stella Kyesanga yawangulira Uganda omutali ogwa zaabu n'ekikomo mpaka z'ensi yonna ez'okwalampa ensozi kyabadde kisa kya Katonda okutuuka ku buwanguzi buno. Kyesanga ne Fred Musobe bawangulidde Uganda emidaali egya zaabu mu mbiro z'abakazi n'abasajja beetabye mu kilomita 8.9 ne 13. They took us to see the route. We went there. I see the route. We go up, then we slope down 2 rounds. Then I say, oh my God, will I manage? Then I say, I will manage. Because of the training I was doing, I say, I will manage. Yamyuka Ssaabaduumizi wa poliisi nga yavunaanyizibwa ne ku by'emizannyo IGP Andrew Sowen ategeezezza nti Kyesanga okuwangula akabonero akalaga wa ekitongole kya poliisi gye kiraga mu by'emizannyo. Twagala kuyamba emisayi mito bafuuke nga omugenzi John Kibwa bwe yatukola yakola erinnya mu 1972 mu Munich mu Germany yawangula omudaali gwa gold kwegamba ne tusigala nga twagala erinnya lya Kibwa kubula oba kubulira ddala mu gundi ntugamba nti erinnya eryo tujja kuba nga tulijjukira nga tuyita ku bazanyi n'abato. Sowen asuubiza okutuukiriza omulanga gwa mukama we IGP Kale Kaihura ogw'okuzuula ebitone ebitali bimu mu bavubuka n'okubaagazisa ekitongole kya poliisi. Tetujja kugitta mpaka bwe tufunye medali mu Uganda wano nga tulese meddo nga Olympics. Meddo za Olympics zikyali za bbula. Tulina plans ennungi nga tugoberera. Tulina talent wano e Uganda. Talent nyingi nnyo. Ate tukolagana nga team, tukolagana wamu. Ekimu ku bintu ebitali byangu kuddukanya kyekintu kye bayita emizannyo nti okufuna results weetaaga ssente nnyingi. Gavumenti egezezaako okuteekawo okwo ku ssente naye nga bw'otunuulira ebyetaago zo ssente zekiteetaaga zo nnyingiko okusinga ezo eziriwo. Bw'abadde ayogerera ku bibala ebituukiddwako ekibiina, pulezidenti w'ekibiina ekiddukanya emisinde mu ggwanga Dominic Tukyeta ategeezezza nti tebakoma kukola nnyo wabula n'okwekwasa omutonzi. Ye amyuka ssaabawandiisi wa NCS David Katende Semakula ategeezezza nga bali mu kuperereza gavumenti eya wakati eyongere ku mutemwa gwa ssente ezibaweebwa buli mwaka. Frank Sirugo, WSTV, Kampala.